Ku kyalo Ggala mu ttawuni kanso y'Empigi musajja mukulu ono Edward Matovu gy'akakkalabiza ogw'okukola engatto. Omulimu guno yagutandika muvubuka Mbula Kalevu mu mwaka gwa 1982. Kale nga mmanyiddwa nga Ndeeba mu luggya olw'owinaawo mu Kajjaawo mu Kasodde era bw'obuuza Ndeeba bakubuulira yabasuubusanga. Kati abalala bali ku amu waggulu gye bakola ne banga batoleeta ngatto. Akola engatto zonna kyokka okusinga asimba essira kuzisonsekebwamu. Bw'alaba yiga okuyiiya olwaleero bwe twogera engatto ezisonsekebwamu olina okutegeera nti okuzikola oba weetaaga eddiba, akaso, magalo, ekyalaani n'ebirala. Alina akaso, alina magalo, ne pattern just ekikulu naye nga masanda, maliba, agasabika tuba ne lining oyo, lining bw'ati afaanana bw'ati lining afaanana bw'ati bwe tukomola twetagisa microsol. Ebikozesebwa bino Matovu atugambye nti alina omuntu abimusuubuza kyokka oluusi atanulwa ku bigere n'agenda mu kikuubo e Kampala. Wasebunyawo wali ebintu bikola engatto ebirala biri mu kikuubo nekatwe wetugula ebikozesebwa. Bw'omala okufuna bino ekiddako okufuna kipimo kya ngatto ky'oyagala okutunga. Kati kano omala ng'oteekako bw'oti ng'oleega. Kati bw'oleega muva engatto nga kayingira kuli muno mukano yeetaka libuli kupatene bwange ng'oteekako bw'oti n'oyingiza. Ng'otunga osooka soole eno okwata obulungi ogitereereza ku kyalaani. Microsole eno kati microsole eno bwenteeka mmala okugikomola bwenkomola kati ke kano kenkomodde bwemmala okakomola nenkasiba kuno n'amasanda mala okukasiba n'amasanda ate nenziramu nenkakomola bwenti nenkajjako kati kuno okugula okumu kwawedde kati enkomola okwokubiri kwekuno kwenkomola olaba nkomola bwenti nentungako bwenti wuzi mmala okutungamu wuzi nendyoka nteekako ate eddiba eryokungulu neegako amaliba ag'okungulu kulafuti alinga ono bw'ati gwenteekako buno nensonsekamu neefuuka engatto naye kati olw'ebiseera bino olw'okuba nti no capital tewali tukozesa bipiira bino naye nga waliwo microsole ekola sheet tugigula buguzaawo mukwana akeedi. Sole eno ng'oyagala okugifuula ey'enjawulo n'okwongera okusikiriza abaguzi waliwo akuuma k'okozesa okuteekako obulaama buno. Ne weetolooza obanga tonawo oba omaze otungako ekyalaani naye nga kalabika bulungi kano kakola nga design kakubako n'oteekako n'osaako nga design yeekola buno bwe buti ng'omaze okukatunga ga muntu kaba kamusanyusa n'agula n'aga nti agato kano nga kalungi. Wano okusinziira ku lukoba lwasazeewo otandika okututungako. Okwongera okutereera obulungi olina okuba n'ejjinja erikuyamba okulugolola lutuukane n'ekyo ky'oyagala. Nembutungamu bwenti nga bufaanaganako nga kano ke nakola edda bwe buti kati kavaamu engatto bweti. Engatto zino tayawula bakulu na bato singa aba anyiikidde Matovu asobola okutunga engatto eziwera. Naye oyingizanga engatto ewedde tiriwo twakwogera tuba tukoze engatto ennyingi wano. Embuze mmanyi buli design yonna yonna ey'engatto yonna ngikola. Ne bwe ntunako entunule naye eringa jange eyo ngikola kubanga bakati sikulu nzikola. Kati emyaka gisoba mu 34 ng'akola omulimu guno ezzadde ly'okuliyimirizaawo ngatto zino nga kw'otadde n'enkulaakulana endala. Mpeeredde abaana nenzimbamu ennyumba nembeera nga nvugako n'emmotoka ebiseera byo navugako kamotoka lwakuba kali kaggwawo nga bw'obimanyi naye nga ngatto eno. Oyinza okugamba nti omulimu guno gwa mu nju anti kati yayigiriza ne muwala we era ebiseera ebisinga amuyambako. Kyangu nnyo kuba emirimu gya mikono nti ne bwe mba siri naye nsobola okukikola nsobola okukozesa amagezi gano nze abanjigiriza. Ate n'ekyanjaga okuyigiriza abaana beno nadde Empigi nayo nembaale banga nti yigiriza ku baana baffe n'abakyala baagala okukola. Bwe tusangidde Matovu bambi ng'amaanyi gagenda gamukeewa olw'akabenje ke yafuna akatambuleka kye kimu ekyakosa emirimu gye. Deyi waffe yagenda n'afuna akisidenti bambi ssente ne zigenderawo kapito naggwawo. Weewaawo akyatawaanyizibwa kyokka agamba nti obutaba na kyalaani ky'amaanyi muziziko munene eri omulimu gwe. Ekintu ekikulu kyafunayo kyalaani eky'amaanyi n'amasanda n'amaliba nyinza okwetagawo kadde nga 28 kwaganya olw'okuba nti ngenda gulako ekyalaani naye singa tikibadde ekyalaani nandowooza kati nga kamu kitundu nsobola okubeera nga nkola. Kale wadde alina okusoomoza kw'ayitamu Matovu omulimu guno agukolera waka bwe
nawe alaba okusinziira ku ekyo ky'oba oyiiyizza w'osula wennyini wasobola okukuwonya okuleebuukana n'ez'obupangisa kale akazito ne kadda ku ntandikwa naye ng'osimbudde. Kano akamu nakamaze kano akala ne nteekako wano bwe nti ku kyalaani ne ntunga.